Yekolera itongwa gyejange mukungane ne kana akasonga tukamiringula ate buli omu agende ku bibye. Sharing a video gwe yakatwegattako teweerabira nti ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'aba bamutembeeta ogugwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka. Tegeeza atannatwegattako nti yeekolera itongwa atuuse olunaku olwaleero azze live mu ngeri etali ya bulijjo tusobole okuwuliziganyaamu. Vidiyo ya leero ngituumye Kabaka talina baana. Otherwise musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti embeera batwala malidaadi sana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi mpozi nga bwe mukyakuŋŋaana nga na buli omu wantambulizaako obubaka buno okutuuka ku buli munnayuganda. Kansooke mbatuusize ekiramuso eky'emirembe ekivudde wa Honorable Muhammad Sseggirinya abagambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abakristu n'abagamba nti Omukama mulungi, abannakawempe ate n'abatumiramu ak'ensusso n'abeebaza okumusabira. Honorable Muhammad Sseggirinya mwenna abeebazizza okumusabira, abamuweereza essaala, abamuweereza obuyambi obw'enjawulo, bonna abamubeereddewo mu mbeera yonna azirongazi kyonna ky'obadde okola kibadde kigattako kuwona kwe. Honorable Muhammad Sseggirinya akugambye nti asante saana, weebale nnyo, weebalire ddala, tojjanga okwo. Otherwise Senkungu oba kojja wange Senkungu Ronald ogamba otya omuzira ngonge Florence Nampijja, ogamba otya Owente Saalongo Muwa Kenneth, ogamba otya Kirinnya James, ogamba otya Sekitoleko Emmanuel, ogamba otya Shube Nalubu Kashube, ogamba otya muntambulizeeko obubaka buno bannange. Ndowooza tukuŋŋaane nze nsimbule video ya leero bagiyise Kabaka talina baana. Abange okakasa Kabaka talina baana. Naye nga bwe mukyakuŋŋaana baganda bange ne bannyinaze nga sinnatuuka ku mulamwa gw'olunaku olwaleero, kansooka ate mbategeezeeko nti olunaku olwokusatu waliwo enteekateeka y'okukyalira comrade waffe Masaaba Faustin tuli baakumukyalira oba bannaffe baakumukyalira olunaku olwokusatu okumuzzaamu amaanyi, okukimanya nti tumwagala nnyo, n'okumutumira nti nga ffe bannayuganda baabadde aweereza naffe baweereza banne, munnaye tumiisinga nnyo enkola ye ey'emirimu era waatali dibudde ne yenna eyali yagadde otuwerekerako mu ngeri ey'enjawulo ku lunaku olwokusatu, eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ku lwendo lw'otuzzi, eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ku kisapatu, eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ku kasabbuuni, eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ekintu kyonna. Munnange nkontaktinga ku 0773971757. Munnange mmwe Masaaba mmwe babadde aweereza. Ate National Unity Platform kakati olunaku olwaleero tuli famire n'okusinga famire ze mumanyi eyo, kubanga ow'ekika kyasobola obutamanya nti oba olidde, ow'ekika kyasobola obutamanya nti oba bakutte, ng'owa National Unity Platform yategedde ddera nga ne bw'oba n'obuzibu owa National Unity Platform yasooka so bannange Masaaba talinaayo baganda be balala batali ggwe oba nze. Masaaba talinaayo baganda be batali mmwe. Twagala tumuzzeemu amaanyi, tumulage nti tukyamujjukira, tumulage nti tukyamwagala, tumulage nti era tumiisinga empeereza ze era tuzeesunze olunaku lw'anaddiziwa eddembe lye aleme kubeera mu kakomera ng'ate already ali mu kkomera. So eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba kilo ya sukaali, eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba omuti gwa sabbuuni, eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba akakiita, eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ekintu kyonna ekimuyambako awo mumbuzeeko gawaali awakyasinza okubeera awazibu ennyera we tuyita entaana y'oku nsi. Munnange ntuukirira ku 0773971757 alina contribution yonna ow'omutwalo, ow'olukumi, ow'ebitaano, ow'ebisatu, ow'emmeka kyonna ky'onaaba osobodde kiweereze ku 0773971757. Tekijja kubeera kya bwenkanya Masaaba okubeera mu mbuzeeko geeyo yonna gyali ebuyukwe, abeereyo paka ng'ennaku z'omwezi 23 lwakomezebwawo mu kkooti, nga mpaawo n'omu ku ffe baabadde aweereza, nga mpaawo n'omu ku ffe baabadde boogezi banne
Allah yakyaddeyo kumulaba yadde okumuzzaamu amanyi yadde okumugumya buli lwazuukuka alaba abantu batategeera buli lwazuukuka bamusiba n'ababbi b'enkoko buli lwazuukuka bamusiba n'abakwasi b'abakazi buli lwazuukuka bamusibye n'ababbi b'amatooke buli lwazuukuka bamusiba n'abantu b'emize egy'enjawulo naye ng'ate ye ekimusibya kwagala nnyo nsi ye so abantu abo si balina okutunulako buli lunaku abantu abo si balina okulabako buli lunaku wabula naffe yeetaaga okukutunulako abamu muffe yeetaaga okututunulako twetaaga okumubeereramu twetaaga okumulaga nti tumusubwa twetaaga okumulaga nti tumwagala twetaaga okumulaga nti services ze gye tuli zaali za njawulo kyenvudde mbasaba bannange olunaku olwokusatu ebula lwanca lwakusatu lwe lunaku lw'okukyalira abasibe so badde mbasaba ayina kaayina oba eyali yagadde otuwerekerako mu buntu oba mu ngeri yonna ey'enjawulo oba eyali yagadde otutuma oyinza okwagala otuwerekerako mukulambula Masaaba n'oga nti omuti gwa sabbuni googo mugumutwalire Masaaba wange oyinza okwagala okutuwerekerako n'oga kilo ya sukaali yiyo mugimutwalire Masaaba wange oyinza okwagala otuwerekerako n'ogamba nti ssente bwezi tiziizo muzimutwalire Masaaba wange buli kyonna ky'onaatutikka nga bw'ozza otutikka ebintu eby'enjawulo bye tuzze nga tutuusa ne kino mbakakasa baganda bange ne bannyinaze kijja kutuukira ddala bulungi era mbagamba era nga mbasaba era nga mbakuutira alina kaalina aweereze ku 0773 97 17 57 ennamba eri 0773 17 57 eri 0773 97 17 atano omusanvu ereeta amannya nti Abdulu Kikomeko mutuwerekereko mu kukyalira ku Masaaba Faustini olunaku olwokusatu fenna tukimanyi nti omusango oguvunaanibwa Masaaba avunaanibwa okubeera n'obukolomooni Masaaba avunaanibwa okubeera ddingommaani okusinziiranga ekkata nayo kyakatale k'ebuyikwe situmanyi kabiri kiti Masaaba ke yakozesa okusinziiranga ekkata nayo kyakatale k'ebuyikwe situmanyi oba yalinnya ennyonyi najja nayo kyakatale k'ebuyikwe n'agenda nga takozesezza passport simanyi bwe yayingira ggwanga nga takozesezza passport era simanyi bwe yali fuluma nga takozesezza passport oba oli awo bw'abanga teyayingira Uganda nga yasinziira gye yali ekkata n'akuma akabiriiti ne kajja ne kakoleeza buyikwe kakati we twebuuliza kabiriiti kika kyako akatuweeko nange nsinziire wano nkume ku State House omuliro Red Zone nsanyusa okukulaba weebala okuweereza Emmanuel Paasi Ssenyange Aisha Mugenyi Peace Kathy Nannyondo mwenna abatwegasseko olunaku olwaleero mbeebaza nnyo mwebali eddala ne kana akasonga kankayiseewo kubanga vidiyo ya leero ebadde nti Kabaka talina baana buli omuganda lwavaayo kubanja Kabaka we kino kyekintu kye basinga okumulwanyisa nakyo era ab'endowooza enjabayaba kye basinga okukozesa okulaga entegeera yaffe nti naffe oba okulaga nti twagala okuzannyisa Ssaabasajja Kabaka ebyobufuzi bannange ndowooza Kabaka alina abaana ndowooza Kabaka alina omukyala ndowooza Kabaka alina baganda be ndowooza Kabaka alina baki mwe abatubanjiza mu Kabaka simanya Kabaka jjanjabwe mulowooza mmwe mwagala nnyo Kabaka wamwe musinga okwagala Kabaka okusinga abaana be kaakati nange nina musajja mukulu gwembuuza era nga si mulala y'ow'embuga Bwana Katikkiro naye yennyini gye buvuddeko lwe yasemba okwadressinga eggwanga yagamba nti bano bakaabya kajjanja oba lugezigezi Ssaabasajja alina abaana nkakasa abantu bonna abamwetoolodde bamufaako buli omuntu ng'omukulembeze ow'ekitiibwa Katikkiro lwakola statement nti Ssaabasajja Kabaka alina abaana gw'omubuuzanga gwawe oyimiriddewo ng'ani era gw'oŋŋamba ng'ani nkiddamu oyo agamba nti Ssaabasajja alina abaana nga Katikkiro ayogerako gy'oli n'akugamba nti oyogera ki oba ndyotya Kabaka olowooza Ssaabasajja Kabaka talina baana naawe muddemu gw'owuliziganya nange ng'ani Kabaka talina baana basobola kwogera nti bannange gye tuli Ssaabasajja Kabaka ali bulungi lwaki gwayogera bwe kiba nga Ssaabasajja alina abaana gw'oyogera ng'ani oli mwana wa Ssaabasajja oli muganda wa Ssaabasajja oli anko wa Ssaabasajja bwe kiba nga ensonga zino si za Buganda nga za famire ya Ssaabasajja Kabaka nga za famire ya Sseggwanga gwe weebuuze gw'ozoogerako ng'ani
Ssaabasajja Kabaka okugamba nti talina baana gwe tubuulire oyogera ng'ani? Lwaki abaana ba Ssaabasajja be bawuliziganya naffe ku mbeera y'obulamu bwa kitaabwe? Bwe kibanga ensonga eno erina kubaamu famire ya Ssaabasajja Kabaka yokka oba baana ba Ssaabasajja Kabaka bokka. Tubuuza Bwana Mayiga gw'oba oyogera ng'ani okututegeeza ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka? Ng'abaana ba Ssaabasajja Kabaka be batajja kujja bayimirire batugambe nti bannange ffe baana ba Ssaabasajja Kabaka mu byesonyiwe bino. Ssaabasajja Kabaka tumwagala nnyo kubanga ekitaffe temutusinga kumwagala, era Ssaabasajja Kabaka ali bulungi, era be batajja kujja kusobola kuyimirira kututegeezaako ng'Obuganda nti bannange kitaffe muwambe, bannaye kitaffe ali ku house arrest, oba bannaffe kitaffe ali mu mbeera bweti, era ffe tulina okukikola. Kakati nga bwe kiri nti nammwe okuwuliziganya n'Obuganda nga mubuuza Abaganda nti bannange mwe mulowooza Ssaabasajja talina baana? Ssaabasajja afuna bujjanjabi, lwaki baana be si be babitugamba? Lwaki mmwe mubitugamba nti si bya famire? Zino ensonga si za famire. Lwaki abaana be si be babitugamba? Era lwaki ye mmwe mubitugamba? Ekyo ekibaleetera okubanga mmwe mulina otunnyonnyola ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka, kye kituleetera okubanga nti yeffe tulina okubanja obujjanjabi bwe. Otherwise nammwe mwalirese ng'abaana ba Ssaabasajja Kabaka ne babanga be balina okuwuliziganya n'Abaganda ku mbeera y'obulamu bwa kitaabwe. Naye olw'okuba nti obulamu bwa kitaabwe si bwa famire yaabwe yokka, nti Ssaabasajja Kabaka paati y'ennene y'abantu ba Buganda, y'ensonga lwaki mmwe abeetwala ng'abakulembeze Mmengo era ye mmwe muwuliziganya n'Obuganda ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Nga tonnambuuza nkutijjirako ng'ani ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, bwe mbuulira lozza okunnyinnyonnyola nti Ssaabasajja Kabaka ali mufuna bujjanjabi era abatumidde wadde talina maanyi bulungi, jjojja olukusa okuba nti abaana be si be balina okubyogerako, gwe omukopi era gwe alina okubyogerako. Lwaki gwe omukopi ekyo gwe abeera alina okukyogerako? Lwaki toleka abaana ba Kabaka bajje batwetegerezeko ku mbeera y'obulamu bwa kitaabwe? Kubanga nze nno nange nandirowoozezza nti Katikkiro okujja n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi, Ssaabasajja Kabaka ali bulungi, ne tukuwakanya n'enkya ne luli n'osigala nga yeggwe muntu y'omu najja tumajjunju, kale yajja akale mmunye atugambe nti Ssaabasajja Kabaka kitange ali bulungi. Naye ekyo ekiremesa Jjunju okujja okuwuliziganya n'Abaganda ku mbeera y'obulamu bwa kitaawe, kyekyo kyekimu ekimulemesa okujja okugamba bannayuganda nti bannange taata yeetaaga okufuna obujjanjabi obw'amangu. Oyo tasobola kujja agambe Kabaka jjanjabwe, ng'era bw'atasobola kujja kugamba nti kaakana atereddemu. Omusuubira otya okujja okugamba nti ajjanjabwe? Nze nno nandirowoozezza nga tonnagamba bantu ebyo biboozibozi byebyo ebigambo byammwe byonna. Ssaabasajja Kabaka wabagamba nti ajjanjabwe, mulowooza Ssaabasajja Kabaka talina baana? Kaakati gw'oyogera ng'ani? Oli mwana wa Kabaka naawe, lwaki toleka statement neeyita mu kamwa k'abaana ba Kabaka bw'eba mweyina okuyita ddala? Era bwe kibanga omwana wa Kabaka y'alina okubanja obujjanjabi bwe yekka, then lwaki toleka statement naawe ng'eyo neeyita mu kamwa ke? Lwaki gwe alina okugimwogerera? Olabe yeetegeezaako Obuganda ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwerongoose si alina okugyogera. Mbuulira wanaafuna obuvumu obugamba Abaganda nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwonoonekedde ddala bannange, yeetaaga okujjanjabwa. Oyo atasobola kugamba nti Ssaabasajja Kabaka akubye ku matu, ng'era Mayiga gwe alina okututegeezaako nti Ssaabasajja Kabaka akubye ku matu. Oyo gwosuubira jjo okujja agamba Abaganda nti bannange Ssaabasajja Kabaka ali bubi, Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe. Zinno nandirowoozezza mbu nti mulekeraawo ensonga zino okuzibalaatiramu. Mulekeraawo ensonga ezirimu obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okuzibalaatiramu. Ate Ssaabasajja Kabaka bwe baba nga bamubabanja, baba tebamubabanja mu bubi. Mulekeraawo mwoleka Obuganda ng'ekivumo. Mulekeraawo okwoleka Ssaabasajja Kabaka Obuganda ng'ekivumo. Buli Ssaabasajja Kabaka lwalabikako eri Obuganda, buli Omuganda lwakubanja Kabaka we. Ssaabasajja Kabaka n'omwambaza ekkooti n'ogamba nti eno baagiguzeewa, ne mumwambaza ekiniigiina,
ne mumusiba emisipi egiriko ebituli ne mumufuula ekirala ennyo ekitagasa ne mumunaabula ekitiibwa kye kyonna n'obuzito bwe bwonna ate oba mwagala kwejja ku baganda babasabye kabaka we nabagambye emisana kale katugambe yembeera yo baffe sibe tetuyinza bifaako kubanga omuntu bw'alwala era tomusuubira tutunula bulungi naye n'ekiniigiina bannange kiri part of obulamu bwa Ssaabasajja kabaka bw'alwala takkirizibwa kwambala ku ngatto nnungi esonsekebwamu Ssaabasajja kabaka bw'alwala tateekeddwa kwambala ku jaketi nnungi ejja mu kitiibwa kye Ssaabasajja kabaka bw'alwala mulaba muleetera eri Buganda na mu t-shirt ekituufu mulekeraawo okufuula Ssaabasajja kabaka ekivumo buli omuganda lwanaakubanja kabaka we kubanga kino ekintu kye bali mu kkola kijjirayo ddala ekifaananyi nti abaana ba kabaka batukyawe kubanga buli we tubanja obuganda kitaabwe oba buli we tubanja abali ku ntikko kitaabwe avaayo nga kivuma ate bambi kale bo basigala nga baana bayinza okumenyeka emitima nti laba taata waffe bamufudde ekivumo bano baagala kwawukanya Buganda na ngoma obuganda bonna baagala twawukanya na lulyo olwo ate era ne Ssaabasajja kabaka baagala mutukyaya kubanga buli wetumubanja nga bamugjayo bamusumikasumika byampaka ate oba abantu bwebakubanja ate oba baagala bifaananyi jangu tukuteekeyo wallahi ya Mungu nga bamufuula ekitagasa bamuleeta mu bantu ng'ekimpemempeme nga bamuleeta mu bantu nga sina taliimu nansa ya kubeera ya mukulu wa Siga oba omukulu wa Kasolya oba omukulu w'ekika naye nga bakulaga kyoye kabaka we waffe nze nina mukwano gwange munna Kenya namulaze ne mugamba laba Ssaabasajja kabaka waffe see how our king looks nambuuza is he sick konze yes he is sick nambuuza nti n'engoye ze ndwadde n'enniigiina gy'ayambadde ndwadde naswadde mulekeraawo okulaga obuganda Ssaabasajja kabaka ng'ekivumo omuganda bw'akusabanga kabaka we muleetenga kabaka we lekeraawo okumuleetanga komona lekeraawo okunafuya ekitiibwa kya Ssaabasajja kabaka n'amaanyi ga Ssaabasajja kabaka Ssaabasajja kabaka mumufudde owa bulijjo olw'okubanga mwagala omunafuya n'okunafuya abaganda abamubanja ng'entakira kubanga abaganda abamubanja ng'entakira gye banaakoma omubasabanga buli we bamubasaba mumubaddiza mutyo bajja ttuuka batya okumulabira mu mbeera eyo balekeraawo okumubabanja bagambe maama ne bw'anaabula bagambe twamubabanja luli baavuma muvume baamutuddiza ng'ekivumo kaakati buli we tumubabanja tulabikanga ffe abamuvumisa bamuveeko bagambe nti owange atava ku mulungi ofooza Ssaabasajja kabaka tulekeraawo kumubanja battireeyo omulundi ogwo nga tewakyali amubanja mbeegayiridde mulekeraawo okuleeta Ssaabasajja kabaka ng'ekivumo mu public tubalaba ba Moses Ali bonna balwadde Moses Ali mulwadde n'okwefukira yeefukira Mukama amusaasire naye amuwonye naye era emyaka gyate gyegyo alemedde mu ofiisi y'obuweereza ate emirimu gibeera mingi nnyo yeetaga kuwummula na kufuna bujjane mulwadde naye munnange tebamuleeta mu public ng'ali ato kadaaga maama mulwadde abantu ab'enjawulo balwadde tulabyeko abalwadde ne mu famire yaffe waliyo abalwadde ate nga ab'omu famire yaffe be balwadde abaavu naye tunuulira omulwadde nannyini nsi omulwadde gwe bakugamba asinga obugagga mu Uganda kubanga ettaka bwe bugagga ensi zirwanira ttaka amawanga galwanira ttaka tunuulira asinga ettaka mu Uganda bwe bamukuleetedde tunuulira landiroodi w'ennyumba k'osula tunuulira Ssaabasajja kabakawo laba enfaanana ya Ssaabasajja kabakawo oyo gwe bakugamba nti erandiroodi weewammwe bwe batyo bwe baleese landiroodi weewammwe bwe batyo bwe bafudde landiroodi weewammwe bamufudde ekitagasa landiroodi weewammwe bamufudde ekitajjansa ze mbakakasa abaganda temukoowange era temulemererwanga olunaku n'olumu okubanja nga Ssaabasajja kabaka ng'ababuze ku maaso olunaku lwe mulisumagira mulyebuuza walumbe waayise nammwe temulimanyaawo eno enduulu gye mukubaakubako yekyakuumya obulamu bwa Ssaabasajja kabaka gino emiranga gye mukubakuba kuno okulajana kwe mukola kwe kukyakuumya obulamu bwa Ssaabasajja kabaka kubanga kaakati bakimanyidde ddala bulungi tebakyaswana mukuuma mwezi mulamba ng'abaganda tebamulabako wonoomukuumira omwezi omulamba ng'abaganda tebamulabako obwo obudde bukumala bulungi okweteekateeka okusobola okumutta buli lw'oyisangawo wiikisi bbiri nga tolabye ku Ssaabasajja kabaka tandiikiriza mpola gamba Ssaabasajja kabaka wange ali bulungi eyo ye security yokka yasigala ku Ssaabasajja kabaka
eddoboozi lyo posti yo na biki byonna by'okola ye security yokka Ssaabasajja Kabaka gye yasigaza okusigaza obulamu. Amagye emmundu na buli kimu tebikyasobola kukuuma bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kuba si kiwa nti yonna gyali akuuma magye akuuma mmundu nedda akuuma gwe kulabisa kuwogganawogganako gwe kolanga omuntu. Museveni abeerenga kamunye buli lw'omulaba nga ajja kubaka akakoko oboggoleko nti bo vaawo yeyo engeri yokka gye tugenda osobola okukuuma Kabaka. Temuggwamu maanyi wadde nga buli we mumubasaba bamubawanga ekivumo. Kakati oteekaawo Mayiga n'oteekaawo ne Ssaabasajja Kabaka n'olaba ng'ono ye Kabaka ng'oli ye mukopi. Ono Mayiga yafaanana Kabaka yatunulanga Kabaka. Ssaabasajja Kabaka gwe bafudde ng'omukopi njagala obasimbawo babiri maama. Gobuuza omuntu atali wa mu Uganda oba atagoberedde nnyo bya Uganda obuuze kwono nonaani boosi wa munne. Ono ajja kugamba nti ono omuzeeyi ye yakuza buno obwana obwali obw'omugagga nga kakati kano akaana k'omugagga kamusiima olw'okubakuza obulungi ne kamuteekako wali abeerekaawo. Munnange yalinga boosi we kati. Ssaabasajja Kabaka afaanananga atakyali boosi kakati Mayiga yafaanananga boosi wa Ssaabasajja Kabaka. Njagala kakati ngambe nti Ssaabasajja Kabaka oyina omukolo ne bamukuleetyane wali ne bakuleetyane Mayiga naye olinako abagenyi babavudde e Bulaaya bagenda kubuuza Mayiga Ssaabasajja Kabaka tebajja mmubuuza. Ono yafaanana Kabaka maama, ono yafaanana obwa boosi, ono yalinga nnyinimu. Naye nga mbasaba Baganda temulekeraawo bino bye babagamba mbu simanya talina baana be talina biki awo mubaveeko ate ogamba Ssaabasajja Kabaka muwambe waba muwambe baana be babeera firire. Era waliwo n'ekyamaama Nnaabagereka kifaananyi ekyafulumye oba obutambi obwafulumye ng'ali ku mukolo aseka ne mugundi wa Muhoozi mukazi wa Muhoozi. Kana ne baga babano abantu abajega ne baga babo bagamba Ssaabasajja Kabaka ali bubi mukazi we ali eno anyumirwa kyokka bambi abalala ate ne balumba maama Nnaabagereka laba bawa ali eri yali eno anyumirwa mikwano. Oluwambe enkoko empanga teluyinza kulemererwa kuwamba nkoko nseera. Bannaye mbadde mbasaba ye maama tusooke tumuleke maama Nnaabagereka tusooke tumuleke kubanga mu bantu bonna ab'emyaka gye mu bantu bonna ab'ekitiibwa kye nga gwe kyogamba n'alemu okuyita bakulu banne ku mikolo egijja egy'okusonderako simanya ssente zaabiki n'ayita mukazi wa Muhoozi nga ye mukwano gw'oyo omwana omuto n'aleka ab'emyaka gye ab'ekitiibwa kye n'ayita muka Muhoozi. Kale n'atayita mukulu munne Kataaha n'ayita muka Muhoozi. Njagala bategezaako nti oluwamba sseggwanga terulemererwa kusaanyaawo nkoko nseera oba kuwamba nkoko nseera. Ssaabasajja Kabaka bw'abeera muwambe automatically ne maama abeera muwambe. Nze mbadde mbasaba ye maama mumuleke, mbadde mbasaba ye maama temumuyisaamu ggaali kubanga ye Ssaabasajja Kabaka bw'aba muwambe ne maama abeera muwambe. Era ndowooza mwamulabye bwe yabadde akola bambi ebintu ebimukakkanya ebimuwebula oba ebimusuubiza okubeera omusanyufu ennyo ku mbeera egenda mu maaso mu Buganda. Naye nga ggobola maama asobola okukola bw'atyo. Oli najja naggamba mwe mubanja Kabaka muli gasiru nnyo. Laba ye maama ali eno yeeyagala kubanga akimanyi nti bbaawe ali mu mikono mituufu. Kaakati geraageranya okugira kwa maama, geraageranya okuseka kwa maama, geraageranya n'essanyu maama lye yayina ku mukolo n'ekifaananyi kye walabye ekya Ssaabasajja Kabaka lyali lyetaagisa nga gwe bbaawe alimu eyo embeera ng'eno oli ku mukolo, omukolo ogw'essanyu, omukolo oguliko endongo, omukolo oguliko bbiya, omukolo oguliko wayini n'okumwenya n'amwenya. Gw'oba olaba okumwenya okwo kwali kwetaagisa okusinziira ku kifaananyi kye walabye. Kitegeeza nti ne maama yennyini ng'omuntu yalibanga ali anda nnyala, yalibanga maama bakozesa mukozese, yalibanga maama naye kaakati batandise okumuttattana, yalibanga maama naye kaakati batandise okumuzimbulula. Ako nka bategeezezzaako ng'Abaganda. Jjukira bano abantu baagala tubrandinga ng'aboonoona ekifaananyi kya famire enfuzi ya Buganda.
tuyina okubalaga nti obuzibu bwaffe tubuyina n'abaana abali Mmengo tetubuyina na mu nju ya Ssaabasajja Kabaka owa Buganda maama mumuleke Ssaabasajja aba muwambe ne maama muwambe obuzibu bwaffe buli ne Mayiga nkiddamu obuzibu bwaffe ng'Abaganda buli ne Mayiga Owekitiibwa Katikkiro atali mulambulukufu Owekitiibwa Katikkiro atali mwerufu era eyajja mu kifo nga tamanyi buzito bwakyo kubanga ekifo ekyo Katikkiro mwatuula kyakuwuliziganya n'Abaganda naye Abaganda buli bamubanja Kabaka waabwe ng'abajjukiza nti Kabaka talina baana gw'oyogeranga ani yakuzaala mu mukyala ki yakuzaala mu ssaza ki mu muzaana kimwe yakuzaala ggwe Kabaka talina abaana lwaki toleka naawe abaana be ne boogera ebyo bwe baba tebasobola kwogera kigambo kitono ng'ekyo nti ali bulungi gw'obasuubira okujja bagamba Obuganda nti abaye kitaffe muwambe abange kitaffe yeetaaga bujjanjabu weewe gwe nakulangiridde mu bantu beŋŋamba nti ntayi era abansinye nakulangiridde nakutadde mu blacklist musajja gwe kuddanga ku Baganda n'obeemonkolerangako kuddanga ku Baganda n'obamanyiira ye lwaki abaana ba Kabaka si be Bakatikkiro lwaki baakiwa ggwe bwe kibanga Buganda erina kutambulira ku lulyo olulangira gw'oli mwana waani wava mu Ssekabakaani ye ggwe mulangiraani wava mu Kyabaggu wava mwani wava mu Namuggala wava mwani wava mu Nabakka Chwasooka wava mwani Buganda alyoka okutuuka okwogerako ku bintu ebyalwanya by'abajjajjabe nga simanyiyo na jjajjawo mulwanyi n'omubuzo oyogeranga ani njogeranga muzzukulu w'omulwanyi yagaziya Buganda nga kati nze njagala kugaziya ekyo jjajja wange kye yaliko oba njagala kukuuma ekyo jjajja wange kye yaleka kakati gw'okiriko kifunza kimaze okufunda tubuuza Namunswa ye aliwa taate gwe Namunswa gwakuzaala gwe nkuyegeza ava mu ggwe Namunswa aba si azaala enkuyege ava mu ggwe ffe tuli nkuyege mu Buganda Ssaabasajja Kabaka nga ye Namunswa oba ntegeerekese bulungi naye nga njagala okubasaba n'eggonjebwa maama musooke mumuleke maama Nnaabagereka musooke mubujje mu bintu bino musooke mumujje mu nsonga zino kubanga Ssaabasajja ye waaba yawambibwa ne maama yawambibwa maama talina nsonga lwaki yali aseka ku lunaku olwo abantu batuuke okugamba nti bagamba maama Ssaabasajja ali bubi la mukazi we ali mu kweyagala ekitegeeza bano bapropagandist bano abantu bayeekera ba Buganda gwembuulira maama awe essanyu we yali alijja okusinziira ku kifaananyi kye walabye era essanyu bw'oba waliraba kitegeeza lyali lifaking ne maama baamuteeka nnyala ne maama baamuwamba maama wa Buganda mumuleke bwe munaabebula maama wa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka mujja kuba mumuvodde olwo nkiddamu bwe munaaweebula maama wa Buganda nga Ssaabasajja Kabaka tannaga nti Sinnaabagereka oba mutalase ne Ssaabasajja Kabaka mugenda kuba mumutyobodde ye maama mumuleke mukwatagane n'ono mukopi munnammwe mwambalagane n'ono mukopi munnammwe kyekizibu Buganda kyerina ono mukopi munnammwe kyekizibu Buganda kyerina mulwanagane n'ono mukopi munnammwe ayagala okwefuula abalangira abeere w'amaanyi nnyo n'okusinga abalangira abatuufu oyo gwe muba mukwatagana naye awo nvuddewo naye nga nkulekedde akalowoozo nkugamba nti yenna akugamba nti Kabaka talina baana mubuuze gw'oli mwana we waakumeka ova mu muzaana waani baakuzaala wa oli muzzukulu waani era oba bw'oba toli mwana wa Kabaka oyina oluganda lwonna ku Ssaabasajja Kabaka oluli close bwe ruti bw'aba talulina mugambe eyo kategole mwoyogerera ng'Omuganda oliziganye n'Abaganda nange mwenjogerera ng'Omuganda ate era abaana be baba tebasobola kujja kwogera ekyo ekitonotono ne kino ekinene ti Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe babeera tebayinza kukyogera mayiga oba ntegeerekese bulungi pitiddeko katone wa Mongi gwe nkuwa eddakiika 2 sikwononerako budde Amongi nkuwa eddakiika 2 sikwononerako budde Baga kati mmanyi oyinayo omulongo Magobwe oyina n'omwana omulongo yeewalula n'omwana nkimanyi kakati essaawa eno oli mu kuyonsa mwana oyina ebyokkola nina okukuweterako mangu nnyo ensonga zo nzimale gwe Amongi olunaku mpuuga lwe yakukwata n'akutwala Emmengo ne mugula tickets oba kits ez'emisinde gya Kabaka ebizibu bwe byatandikidde Amongi nkiddamu olunaku lwe wakwatibwa mpuuga
nakutwala Mengo n'ogula kits ez'emisinde gya birthday Kabakazi birthday run mu parliament ekyaliddeko embuga ebizibu bwe byatandikidde. Era njagala okukutegeezaako Museveni muli kye yeebuuza gwe Mengo wagendawo ngaani? Wagenda kukolawo ki? Wagenda kuteesa ku ki? Toli muggula buganzi, toli mu kwetunda mpola mpola, toli mu kwewanika mpola mpola, naawe teweegwanyiza ekifo kyange. Amongi ng'ofuna ekifo ekyo nakugamba nti kaakati Museveni akutaddeko amaaso abiri ate yeggwa omu ku bantu basinga okutya kati kubanga oli determined. Museveni asobola obutatya muntu yenna alina mundu, alina sente, kubanga asobola okuba nga tamanyi bikozesa, nga alina mundu nga alina sente naye nga tamanyi bikozesa. Naye Museveni atya omuntu ali determined. Kakazi go oli determined. Museveni akimanyi nti tokkuta oba tosiima onyooma azin obeera oyagala ekifo ng'okiyayanya naye olumala okukituukamu ng'okinyooma ng'oyagala ekyawaggulu ekidda ku kino mw'obadde. Amongi Museveni akumanyi. Kakati yakulabye empuuga yakuvuze n'akutwala Mengo nti muguze tiketi ku lwa parliament naye ng'akimanyi ezo zaabadde ssente zo za mu nsawo teri wa parliament oba mubaka wa parliament. Yaguze ku tiketi simanyi ez'Akabakazi birthday run oba kit ez'Akabakazi birthday run teweerabira. Amongi nti oli mu NRM, waliwo akabondo k'ababaka ba NRM gye tuyita NRM caucus ekulirwa Nampala wammwe era muki mu ssetteeserezo. Aba NRM ababaka wabasoloozezaamu ssente mmeka ze watutte Mengo. Buli mubaka yakuwaayo ssente mmeka ze watutte Mengo. Aba NRM banno then akugambe ssente ze watutte Mengo wazijjeewa. Ew'okuzijja wabadde oyinza okuba nazo akubuuze nti watutte zaaki era ekigenderwa kyabadde ki obutatutegeezaako. Era ekigenderwa kyabadde ki obutasonda na babaka banno. Wabula gwe n'okwata mu nsakoyo ne wekkate Mengo omulundi gumu. Mu kwekkate Mengo omulundi gumu wabadde onoonya ki? Buganzi wawedde ggwe. Lwe wagende Mengo mpuuga lwe yakkwata n'ogende Mengo ebizibu bye bisinga ebiri mu kutawaanya we bitandikira. Era n'empuuga bwe weetegereza obulungi Museveni bwe yalaba nga mpuuga enaakubiddwa mbegawe nga mpuuga ye yakulembeddemu oli okugenda Mengo. Aba NRM nga bulijjo batuvuma tetumanyi kuzannya byabufuzi ne mukama waabwe kakati akoze ekintu kyekimu kye twakoze. Naawe yakugasseeko kwa Amongi. Okwata otya Amongi n'omutwala Mengo mubala kaki? Temubanga Abaganda muyina bye mwagala okukukuta n'abantu abalala bye sitegeerako. Anita Amongi nkulayirira eyo basime nze yeekolera itongwa bannayika nkome wano naye nga nnyongera okubajjukiza bannange olunaku olwokusatu lwaki sivaawe wano nga munsondeddeyo ne bwe giba emitwalo nga giijyo. Ensonga eyo ne tugikwasaganya ku lunaku olwokusatu nemba nga ekiro nsuze ntandiseeko. Ani ayinamu naku olwokusatu lwakukyalira Masaaba Faustin. Yenna ayina kyayina, yenna yali yagadde otuwerekerako mu ngeri ey'enjawulo tuukira ku 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amannya ti Abdul Kikomeko. Ani ayinamu? Ani ayinamu? Tugaye tukyalire muganda waffe olunaku olwokusatu akimanye nti tumwagala era tukyamujjukira. Olunaku lwakusatu kukyalira Masaaba Faustin. Yenna ayina kyayina kiteekeyo bakimutwalira olwokusatu. Ttiimu ekimutwalira olwokusatu amugambe nti kivuddemu ffe oba mummwe. Ddemu amaanyi addemu essuubi nti kino kigenda kuggwa era tetumwerabirangako kubanga mwe kyemulina omumanya nti abantu abo ababeera mu kkomera baba ku kisenge.
batunula wano wakutte enzikiza waliwo kisenge waliwo ki ne beebuuza baliwa betulwanirira baliwa bannayuganda nga tebambeeredde oba nga bo tebannwanirira. So nakola okusatu bannaye ttiimu egenda kukyalira muganda waffe Masaba Faustin ate siva wano nga temumpadde ku ssente. Yes, siva wano nga temumpadde kuzigula bintu bigenda mukyalira nti nze mumanyi mbesibako paka kuwulira bubi nga nkigusizza ekyo kye tuba twatandise. Luno tulina kyakukyalira Masaba. Ani ayinamu amba piningirewo ennamba giya kikansome ensome 0773 97 17 57 0773 97 17 57. Olunaku lugenda kubeera lwakusatu lwakukyalira muganda waffe Masaba. Wenna alina ky'osobola okututikka, wenna alina ky'osobola okututuma nkituweereze ligende ku lwokusatu. Masaba ajja mutegeeza nti mmwe abakimusindikidde baganda bange ne bannyinaze. Ennamba eri 0773 ereeta amannya tabdo kikomeko. Lunaku olwokusatu muganda waffe tugende tumulambule temwerabira nti wakuziba mu kkooti ennaku z'omwezi 23 kiteeze ennaku zaali mu kkomera. Tubale 10 oba tubale 9 nnaku ezo etaaga okulya obulungi etaaga okubeera nga tanyigirizibwa nnyo busibe nga tali mu kakomera ate ka mu kkomera ddene. Kyonna ky'osobodde muganda wange kituweereze ekyokulya ekyokunywa. Masaba talina kulya kawunga. Yes, Masaba talina kulya kawunga mu kkomera. Kabeeko kana akawunga nga ffe ke tulya wano e Kenya. Tulya kawunga munnange. Kabeeko akawunga. Naye akawunga akalinga ccacu Masaba alya akawunga akalinga ccacu. For sure. Masaba alya akawunga akalinga ccacu. Nga bwe yakuweereza wagamba nga comrade weebale kuweereza kyekiseera. Naye akugambeko nti comrade neeyanzizza nnyo weebale kuweereza. Masaba talina kulya kawunga mu kkomera. Kannamba 3 oyo ccacu n'ebijanjaalo ebiri mu kawukumi. Masaba yalina okulya kawunga n'ebijanjaalo ebiri mu kawukumi. Baganda bange, Masaba yalina okulya kawunga n'ebijanjaalo ebiri mu ccacu. Konna kooyina ku 0773 takusanyuka nnyo baganda bange ne bannyinaze tubeeremu ku lw'ensonga eno ya muganda waffe Masaba. Ate mweyongera omusabira n'okumudimandi nga bannaye temwerabira okukola nga vidiyo nga mubanja Masaba free Masaba. Temwerabira okukola nga vidiyo omuga nti Masaba talina musango. Temwerabira okukola nga ziposti eza free Masaba. Era temwerabira okukola nga zikomenti eza free Masaba. Naye nga bannange bwe tuteerwaneko bwe tutejjeeko luno lwoya lwa mu nnyindo tutuusa okuzika. Enze yeekolera itongo mubeere bulungi mweraba nga temwerabira nti olunaku olwokusatu tugenda kukyalira muganda waffe Masaba Faustin. Yenna eyali yagadde tuwerekerako oba twegattako mu ngeri enjawulo. Yali yagadde okututuma ekintu kyonna oba kitole kya sabbuuni oba mune gwali envu oba kiro ya sukaali oba ki kikola amakulu nnyonnyonnyo kiweereze ku 07731717 Masaba talina kulya kawunga ate temwerabira nnaku z'omwezi 23 okuva kati siri ennaku 9 Masaba talina kulya kawunga.